Nze Vicky nsinzira buterevu ku mukutu. Vicky exclusive nga bulijjo mbabuuzaako nate nenkusaba video soko jimpereka like. Yes, gwatanda bakubeera nga ate ogikampeera atatwegattangako mu butongole nawe nenkusaba subscribing ku mukutu. Bwomala okusubscribinga making sure nti okwata mukade okajje mu kigambo personalize okateeke mu kigambo all wegambira turn on that notification bell ku simu ku computer oba ku tab yo ojja kuba tufuna bulungi nnyo nnyini ddala. Ndi wasanyu okubanga ate mbanjulira omugenyi olunaku olwaleero for the first time okuyimirirako wano ate abambulizeeko ate n'okubaako obubaka bwatuwa mu mbeera emu oba mu mbeera endala. Programu y'olwaleero nyuvu atalina budde nja kusaba to viewinga kati sooka otwale obudde bw'okusobola okugiganyulwamu nga bwerina okubanga ekutambuza n'enkyukakyuka oboolyawo z'ogenda okuwulira n'okwewuunya ku ebyo by'obadde tomanyi. Fesi yaliba si mpya gye muli abamu naye ffe wano mpya. Ngambye lwaki amagezi amangi gasaasaanira ku mikutu ewalala nga neguno mukutu tusobola okugayisaako. Musumba Sebo. Yesu yeebazibwe. Amiina sebo. Nkulamusizzaako era nkwanirizaako. Nange nsanyuse nnyo okubeera ku mukutu guno Vicky exclusive. Ye Musumba. Ndi musanyufu nnyo kubeerako nammwe n'okunnyaniriza n'abagulaba n'abawuliriza mwenna mbalamusizza era nsaba mwongere okufollowinga omukutu guno. Amiina. Kiba kirungi omuntu ndowooza ffe tutera okwanjula abantu ne tulekayo ebitiibwa byabwe. Amannya gange. Naye kati mmwe ebitiibwa mutera obyemalirayo. Okay. Amannya mpitibwa Muwasi James Wilson. Nyumirwa nnyo okumpita Mr. James. Mr. Ate erya Musumba. Erya Musumba. Ali tebatuzaala nalyo ogwo buvunaanyizibwa. Okay. Kale ntegeera lwaki sitera kwagala oluusi kubanga mu nsangi zino ekitiibwa busumba kifudde. Ensangi zino ekitiibwa ky'obusumba kifudde kirinnyiriddwa olw'abantu obutamanya nti omusumba mulimu ki gw'ateekwa okukola. Kyova olaba wejjako eri obusumba. Y'omusumba alina kukola ki? Kati ogenda okwekanga ng'abayitibwa abasumba bye bakola biralako ate biralako ne bye baalikoze. Kati ne ŋŋamba bw'onteeka mu kategore eyo ey'abakola ebitasaanidde ey'abasumba oba nnafuyizza nnyo kubanga amakulu gaakyo kyetaaga puroguramu namba ne tunnyonnyola ojja genda okwekanga abantu abasinga obungi basumba balabirira ebintu ebitali bimu. Then nze mutandisi wa Agents of Change Uganda. Ekitongole kino kikola ku kusomesa abantu okuchenjinga mind zaabwe. Omanyi omulimu ogusinga obunene era nekyateekesayo nti mugende mubuulire enjiri. Omulimu ogwo it is to change the mind, okukyusa abantu endowooza. Si kyangu. Omuntu endowooza yekola belief system kyakkiririzaamu. Kati ekintu kyakkiririzaamu omuntu buli lwayiga n'ayiga n'awuliriza n'ajjula afuna enzikiriza munda mu ye. Kati enzikiriza eyo either ntuufu oba nfu. Kati ogibreakinga waliwo okubaawo endowooza ekyuse esobola okukyusa ginnaayo. Bayibuli kyegamba nti faith comes by hearing and hearing and hearing. Ensonga lwaki tutambula tubajjukiza naye olw'okuba belief system eba yakwata oluusi omuntu kimuleetera okulemera mu kye yayiga. Yensonga lwaki programu ng'eno oluusi oli agiwulira n'atakkiriziganya nakyo n'akola ki naye nze bw'otokkiriziganya nange mba nkutaddemu ekintu ky'ogenda okulowoozaako okikompeyalinge ne kye wayiga oba oli awo osobola okugyamu ekituufu.
obusumba ekisookera ddala ndowooza oba tunafuna program na ndala oba we tuba tutandikira ekigambo omusumba ekitiibwa ekyo kivaawa nga bwe tugamba nti abafaaza briefly ogenda kintemeratemeramu obufaaza nti bagenda mu seminariyo ne basoma era ne batikkirwa ne bafuuka abafaaza nga bwe tugamba bamaseeka bagenda ne basoma ne bafuuka baseeka then obusumba bwo ne bubanga buvaawo omuntu okuba nti bamuyita musumba kasooke njogerenga mu Christianity oba mu bulokole omuntu bw'alokoka ajoyininga ekkanisa gy'aba asazeewo kati n'atandika okuyigirizibwa bw'atandika okuyigirizibwa mu process eyo afuna kye bayita okukomebwako kwa mirundi mingi omuntu asobola okujjula omwoyo mutukuvu kati bwajjula omwoyo mutukuvu tukitwala nti akomeddwako kati bw'amala okujjula omwoyo mutukuvu oyo alina ebirabo byagaba ebirabo ebyo byagaba oba ebirabo omuntu bye yazaalibwa nabyo omwoyo mutukuvu ono asobola okuleetera okweyongera okutegeera then omuntu oyo bw'agenda ng'ayiga akageri bayibuli keegamba nti mugende mu nsi zonna mubuulire enjiri mukole bwe muti abantu abasinga obungi buli lwayiga okubuulira ku njiri nayiga okubuulira ku njiri nayiga nti basabira abalwadde ne bawona nakuŋŋaanyayo bakuŋŋaanyayo abantu abasinga obungi awo afuna abantu aga nti mukama yampise nange okutandika ekkanisa naafuna awali akajja oba naafuna awali akaluumu ogenda okeka nga ataddewo ekkanisa kati nga kikukakatako okumuyita musumba kati nze gamba bwe nalokoka bwe najoyininga ekkanisa kati nakwata nnyo ekyokubuulira enjiri ebiseera ebyo kati enjiri eyo yabuulirwanga yali yakukayana n'abasiraamu kayana nze nakayana kati awo wetwalokokera kati eyakayananga n'aba Seventh Day nze nakayananga n'aba Seventh Day nga ndi mukugu nga bwe mbasanga nga sabbiiti biki nenegata n'abakayananga n'abasiraamu ne tutandika okuyiga ku by'ekisiraamu ne tutandika okwetwala kakati bwe natambula nga njukunju nga mbuulira enjiri abantu bajjanga mu kyaki mwe nasabiranga nga bajja kati abajjanga bababuuza nze mukama yeebazibwe nze nazze musumba oli eyambuulidde enjiri kati abo nga akubatirizaawo nti oli musumba kyokka nga naawe olina abakusumba kati wagenda okwekanga abantu bonna musumba jime kati n'omusumba n'agamba kati gwe youth pastor kati gwe osumba abavubuka nakuwa ettiibwa kakati bwambeera nange nentandikaawo ndi musumba w'abavubuka ndi musumba wa kwaya nekikwata ne bampita pastor sijja kukyejjako kati nagenda okumaliriza nenuŋŋamizibwa omanyi kino kiri nnyo mu kkanisa z'abalokole buli kuluŋŋamizibwa kwofunye oba buli kirowoozo kyofunye n'ogamba nti katonda yantumye guno omuze oguli mu kyaki y'abalokole ogutali mutuufu not every thought naye naku zino katonda baatuma abatuma binene kugamba buli kimu ogenda okulaba mukama yayogedde nange mukama yantumye naye ng'omuntu kino ogamba ogenda okutandika ekintu tekitegeeza nti katonda yakutumye naye osobola okufuna an idea n'ofuna ekirowoozo ng'omuntu ekirowoozo ekyo ne kikula buli alina ekirowoozo ne bwe kiba kyakutandika business oba factory kijjula mu ye ne kimupika nga buli kaseera ayagala alabe kyalowoozaako ayagala akituukirize kati ekyo bwe kibeera mu eriya zino ezaffe abalokole olwo oba ogambira ddala nti katonda ayogedde nange mpulira omuliro mpulira pressure sirina kusigala wano nyina okutandika ekkanisa kati pressure eyo nkunnyonnyola mu Christianity abantu bano bafuuka batya abasumba kati tatendekeddwa tagenzeeko mu koleji yonna naye abadde mu kkanisa ng'endiga ayiga olugira ng'agibanga wali bw'amala ogiteekayo era afuna abagoberera kakati tojja muga nti toli musumba banyina okumubatiriza nga bwe gambe nti njagala nnyo okumpita Mr. James olw'okuba ndabye
ntunuulira karakita z'omu neŋŋanda eddala oyo ddala wadde ayina ekkanisa naye ddala musumba kati bwe neebuuzamu ne ŋŋamba naye kati nninga oyo nga ndaba bye tulowooza birala bye tutegeera birala ng'ogasobola ku identifyinga na kintu kino okuggyako nga kitegeereddwa mu butuufu bwakyo. Naye kati olwaleero bw'ogamba nti ndi pasita abantu bayinza n'okukuma akatebe olw'okwogera ekigambo pasita nti bano bafere bano bayaaye bano balimba bano batubba ogenda okwekaabiri omu. Mu Uganda tulinamu bapasitors oba basumba bameka bokkiririza mbogamba nti bakyali ku mulamwa ogw'obusumba? Ekibuuzo ekyo simanyi bwe nnyinza kukiddamu naye nga mwebali mu Uganda. Tolanda bagayika program kolwaleero kayinza okukalubamu naye alina obudde ajja kafunamu. Mu Uganda nnyinamu abantu bempa ekitiibwa abasumba abasajja ba Mukama ngamba w'ekitiibwa naye ate abamu mbawa ekitiibwa naye ate nnyinza okubanga si buli kimu kye bamanyi oba kye bakola nti nkikkiririzaamu newankubadde obawa ekitiibwa newankubadde mbawa ekitiibwa nti bakitaffe mbawa ekitiibwa era mwebali bangi ate mulimu ne bengoberera b'otunula n'ogamba omuntu ono ayina kyayogera ayina kyayogera ayina kyagasa. Mu Uganda mulimu bapasitors abafere oba abasumba abafere? Mu Uganda mulimu false prophets bannabbi abafere bannabbi ab'obulimba ne mubaamu false teachers abasomesa ab'obulimba ne mubaamu false pastors bapastors ab'obulimba ne mubaamu false apostles abatuma ab'obulimba. Byonna ebyo Bayibuli ebyogera. Ababuuliza ab'obulimba olinga abuulira kati nze nnyinza okutega oba ku TV oba ku mukutu n'owulira omusumba nga abuulira n'omanyira ddala nti ono mubuulizi wa bulimba okusinziira ku njiri ye okusinziira ku byaba ayogera n'obikwataganya ne Bayibuli n'omanya nti ono ekibadde kimubuuliza bw'atyo abadde alina kye yeetaaga either ayina ebbanja erimutuddemu ayina ekizibu ekimulya oba ayina problem mu maka. Kati gamba mulimu omusumba recently mabegako myaka obanga emeka yamala emyezi nga 6 ng'abuulira ku bufumbo naye ng'abuulira ku mpeta empeta nga tetumanyi lwaki agibuulirako naye so kyamulimuli nga kimuluma ng'ayagala kwawukana naye nga talina bwakitaggulula n'amala ebbanga ng'akikuba empeta mbi empeta temuli kali obukomo temuli empeta kati bwe yamala okimatiza abantu kye yali alina munda ne kibaluka be pa ensi n'ekiraba era twagenda okulaba nti yaleese ekijuujulu kyokka nga yamala emyaka nga waliwo omusumba mu kibuga eyali yayawukana ne mukazi we ng'era gwasimbako enjiri abo bishopu ayinza atya okugoba omukazi ffenna nga tumanyi nti ono kati Katonda ayogereddemu ono eddoboozi lituuse naye ebiseera byatuuka n'akyuka kati abamu babuulira kati nno kankubuulire Vicky nkuyita Vicky eryo lijja kukola muzeeyo kakati kale kankubuulire problemu eri mu basumba ffe abasumba b'e Uganda yeeno Yesu bwe tuba tugoberera ye Yesu tatugambangako kubuulira bye yakola yatugamba kubuulira bye yabuulira. Kati problemu yaffe ekkanisa teri mu kubuulira Yesu bye yabuulira ekkanisa eri mu kubuulira Yesu bye yakola. Yatugamba mugende mu n'enjiri eno and this gospel of the kingdom enjiri eno ey'obwakabaka eribuulirwa amawanga gonna. Yesu yabuulira enjiri naye ate ffe tubuulira bikolwa bye bye yakola teyatutuma kubuulira bye yakola. Kyova olaba kati omusumba ayimira n'agamba Yesu aba ayita ku mabbali g'ekkubo n'asanga omuzibe w'amaaso Battimaayo eyali omuzibe w'amaaso era amugamba golokoka kola bwoti n'asanga omusajja eyali amaze emyaka 38. Oli mu kubuulira just actions ebikolwa bya Yesu tonnabuulira njiri. Kati leka nkuwe enjiri ebuulirwa mu basumba abamu si enjiri. Kati leka nkutegeeze
abasumba tubuulira omusaalaba the cross. Kino nno kiyinza okunvumya. Abasumba tubuulira omusaalaba, abasumba tubuulira the resurrection, okufa n'okuzuukira, the death of Jesus, okufa kwe n'okuzuukira kwe. Abasumba tubuulira ebintu ebyo bikulu nnyo, okufa, okuzuukira kwe n'omusaalaba. Ebintu ebyo n'omusaayi gwe, the blood of Jesus. The blood of Jesus. Kakati ebintu ebyo bikulu nnyo mu kubuulira kw'ekkanisa olwaleero. Ngambye omusaalaba, omusaayi, okufa n'okuzuukira. Naye ku byonna ebyo si y'enjiri. Enjiri kyeki? Enjiri kye kino. Kino nno kigenda kwegamba abantu bangi balemeramu obutamanya. Ekintu Yesu bwe yajja ng'atandise, yatandika okubuulira enjiri. Yabuulira enjiri era n'atuma n'abayigirizwa be nti mugende mubuulire enjiri. N'abatuma na kinnababirye 2 by 2. Ne batambula ne bagenda ne babuulira enjiri. Baagibuulira oba tebaagibuulira? Baagibuulira. Yesu yagibuuliranga emizimu ne gidduka, n'asabira abalwadde, n'awonya, n'akola ki, n'azuukiza. Si bwe kyali? Naye ng'abuulidde enjiri ey'obwakabaka. Kakati olwo enjiri eyo yabuulirwa ng'omusaayi tegunnayiika. Kitegeeza omusaayi si enjiri. Tugende mu maaso. Enjiri eyo yabuulirwa gye yatutuma okubuulira ng'omusaalaba tegunnabaawo. Olwaleero mutubuulira omusaalaba. Enjiri yabuulira omusaalaba tegunnabaawo. Enjiri yabuulirwa omusaayi tegunnayiika. Enjiri yabuulirwa okuzuukira ng'okufa tekunnabaawo. Enjiri yabuulirwa nga tebannamukuba miggo. Enjiri yabuulira nga tannazuukira. Kati mubuulira ki nga mubuulira ebyo? Kitegeeza enjiri kintu kirala. Ekkanisa kye kiseera waliwo Omwoyo Omutukuvu baabikkulidde kaakati okuzzaayo abantu ku njiri. Yesu gye yatuma abayigirizwa be naye gye yabuulira, and this gospel of the kingdom. Kati ffe kifaanana bwe kiti, Vicky, omuntu okukuwa ekirabo nga kisabikiddwa, ng'ekirabo kiri munda, naye ggwe n'okwata ekipaketi ekiri kungulu nga tofunye kiri munda. N'ensanyuka lwakisabika. Kisabika naye ng'ekyomunda tokitegedde. Kati kye kino kye babuulira nti Yesu tabuulira, tagambangako muntu yenna nti mumbuulire okufa kwange, nti mubuulire nze. Naye olwalira ababuulizi babuulira Yesu. Kakati Yesu ayina obubaka. He's a messenger with a message. Yesu mubaka aleese obubaka. Kati ffe abantu tebaategeera bubaka ne bapraising omubaka. Okitegedde? Kyova olaba olwaleero omukkiriza apraising omusumba gy'asabira okusinga n'omutonzi w'eggulu n'ensi. Kati ekintu ekyo ekkanisa oba abantu kati bambi naddala endiga kiraba kakati tezisobola kutegeera kino. Izita collect word okuziyita endiga zina kuba ndiga fakati tuzze kuyiga. Kakati amazima si ndiga. Lwaki baziyita? Naye kinywezeddwa nnyo olwaleero zibeere endiga. Lwaki? Kubanga bwe kinywezebwa ne zibeera endiga ne ziba n'omusumba. Endiga, in fact kankole statement eyo, mu bisolo byonna Katonda bye yatonda ku nsi, ekisolo ndiga kye kisinga obusiru. Kati bano bakola mu bisolo byonna ebyatondebwa ku nsi, ekisolo ekisinga obusiru bakiyita ndiga. Kati laba, ebisolo byonna ebirundibwa ng'ente, eggana ly'ente, omusumba, omulaalo waazo azibeera mabega. Zo ne zikulembera n'akwata akaggo n'atandika oziragaawo okulaga. Naye endiga zokka kye kisolo ng'akikulembera, akirabirira,
omulaalo waakyo ayina kukulembera nti endiga kyekisolo akabuzi bwe kakulembera ng'ozisumulula mu kiyumba zigoberera kabuzi embwa bwekulembera nga ziva mu kiyumba zigoberera embwa egamba endiga kyekisolo nga azirunda zigoberera bugoberezi kyova olaba Yesu akola statement nti omuntu bw'aba tamanyi omuzibe w'amaaso bw'akulembera bamuzibe banne naye agwa mu bunnya kitegeeza ono akulembera bw'aba talaba bino ebiriga byonna biba tebiraba bigwira ddala mu bunnya endiga olwaliro ogigamba nti omusumba wakuwasa mukazi omu negamba nekuba engalo enkya n'ogigamba nedda kati byakyuseemu nno oli yansobezza kati ndeeta wakubiri era ne zikuba mu ngalo era ne bonoozigamba nti omanyi bannange kati noha bayibuli tewali tteeka ligamba kuwasa mukazi omu ne bwe tuwasa abasatu era zijja kuba mu ngalo kubanga gwokulembedde kyova olaba kati wana e Uganda ekkanisa nnyingi nnyo ezisingamu abantu abangi ng'omusumba yakawasa emirundi mingi n'endiga tezifaayo zigoberera zo zifa ku kiki ziyina kye zifaako kirala ebyo tebizikwatako so kaakati obadde ombuuziza tutunuulire ebintu bino mu ngeri yaabyo oyogeddeko ku kyempeta eddiini oyagala kuntwala eyo eddiini ng'eddiini eyogera ki ku mpeta anti kaakati eddiini nze nnimu emirundi ebiri manyi nyina mayindi y'eddiini wadde sikyagigoberera naye mwembadde n'obulokola eddiini mwembadde naye nyina ne mayindi ya kingdom obwakabaka bwa Katonda kati mayindi ezebbiri ku bufumbo mayindi y'eddiini ndala ku bufumbo ku bwakabaka mayindi y'eddiini ndala kyova ne Yesu bwe bamugamba nti kirungi omuntu okuwasa omukazi ate n'amugoba n'awasa owokubiri Yesu n'abaddamu n'abagamba nti nno olw'obukakanyavu bw'emitima gyammwe y'ensonga lwaki Musa yabawandiikira ebbaluwa ey'okubagoba naye ku lubereberye tekyali bwe kityo kati Yesu kye yali ategeezaawo ng'agamba nti bwe muba mwagala okutereeza eby'obufumbo muddeyo back to the Genesis byatandika bitya eby'obufumbo kati bw'obeera tozzeeyo eri kulaba tosobola kubimanya kyo kati eno mu bwakabaka bwa Katonda obufumbo tubuzzaayo gye bitandikira era kino kigazi naye kanjogereko kino nti obufumbo buno gye butandikira singa tuddayo ne twekenneenyaayo nga tusomayo ne tuyigayo mu mazima oba oli awo n'obufumbo tujja bukuuma nga tubutegedde kakati Katonda bw'oddayo mu Genesis bwe yatonda omusajja ono n'amutonda n'amutwala mu buvunaanyizibwa n'amutwala mu lusuku lwe kati eyo gye bitandikira kati mu lusuku in fact Katonda yasooka kuwa musajja obuvunaanyizibwa yasooka kumuwa mulimu waka nga tannamuwa na mukyala n'asooka amuwa omulimu era tulaba Katonda ng'azze n'agamba it is not good for a man to be alone si kirungi omusajja ono okubeera yekka awo sijja kunnyonnyolawo naye nnyina enjiri nnamba ekwatagana lwaki Katonda yalaba nti si kirungi omusajja okubeera yekka kati n'amutondera Bayibuli egamba n'amutondera omubeezi amusaanira yenga kati awo bitandikiraawo obufumbo gye buva si buli mukyala gw'olaba nti akusaanira okuleka oyo abansaanira kakati wateeka okubaawo omukyala akusaanira kati ffe wano oluusi ekizibu tukifuna buli mukazi gw'olaba mu kkubo oba mulungi oba mweru oba muddugavu olaba akusaanira naddala abaana b'e Kampala kuno naye si buli mukazi nti akusaanira
waliyo oyo wange. Kati buli muntu ku nsi aliwo nga musajja alina omukazi we amusaanira. So abakazi be muyita omukazi oba bayita abakazi nga amusaanira ngabaga aba mukazi wo ng'omulina wekka aba akusaanira. Kakati wuliriza omukazi lwaki obufumbo bw'ennaku zino bufa nnyo. Omukazi yatondebwa ng'alina atondeddwa nga Katonda amutaddemu obusobozi obuyamba omusajja. Era ensonga lwaki omukyala bamuyita helepa, muyambi, helepa. Kati omukyala ono olw'okuba mu kutondebwa kwe yatondebwa nga muyambi, ajja ayagala kuyamba gwe musajja. Kati buli lwasisinkana omusajja bannyabo, buli lwasisinkana omusajja ng'omusajja tayina biyambika, tayina byakumuyamba, oyo tabawuwe, awe wali obuzibu. Kitegeeza omusajja bw'aba tannamanya buvunaanyizibwa bwe. Kino ekizibu kiri nnyo ku bakazi kati. Era nze nsaasira abakyala bafumbirwa abasajja abali mu bifo ebikyamu nga tebamanya nga buvunaanyizibwa bwabwe. Kati ekyo kireetera omukyala wadde waba akufumbiddwa ye olw'okuba yatondebwa nga muyambi ayina okunoonya bayamba abatuufu, ayina ye ekimulimu ayagala kuyamba. Kati bwakuzuula nga toli wakuyamba ng'abalala bamuyamba, ng'abalala abayina ebyokuyambwa nga bagenda. Leka nkuwe ekyokulabirako kino. Nze kino kubikkulirwa kwange, nammwe abawuliriza muyina okwammwe. Nze ngamba tekyandyetaaze musajja yenna abeere n'omukazi ng'omukazi wo ayina gw'ayita boosi. Bakaddemu ako. Nze nganze kuno kubikkulira kwange sandyagadde muntu yenna kubeera na mukazi, mukazi wo ng'ayina gw'ayita boosi we olw'ensonga according to the ku butonzi omusajja gw'oyina okubeera boosi wa mukazi wo ayina kukola mu bibyo. Omukazi kitegeeza omusajja bakuwadde omuntu okukuyamba, si kukuyamba mu kisenge wokka, temugendera ku ekyo. Okukuyamba yeherepawo, kitegeeza azze okubeera manager, to manage your businesses. Omukazi yalibadde manager, amanaginga amakaago, amanaginga ebintu byo. Kakati gwe bw'omuwaayo n'akutula nga tayina kyayinza kumanaginga wuwo, ng'agenda ewa gundi ng'amuwa saaluuni ye agimanaginge. Ako kooba wadde kakutubbisa. Olwo ng'atuuka ng'atandika okulowooza oli ye boosi we. Era nze bwe ntunuulidde amaka agasinga obungi agaawukanye olwawo okusanga omukazi akolera mu byabba nga baawukanye batono. Naye abakazi bonna abakolera babboosi baabwe, abayina babboosi baabwe ebweru ng'ate ne bbaawe waali tasobola, talina bwabigattaganya kubanga omuntu awa ekitiibwa boosi we. Ate omwami naye yalibadde boosi we. Kati ogenda okulaba nga tebigassaganye. Era nze mpa abavubuka amagezi, bw'owasa omukazi ng'asobola saaluuni gw'oba ogikola tomuganya kugenda, gw'oba ogikola amanye nti kapitono mu saaluuni mwami wange. Buli kyoyagala omukazi akole gw'oba okiteekamu omukono. Oba omukazi looya naye gwe tewasoma bwalooya, waakiri baako gundi genda gw'oba ogisasula. Entebe kwakolera biki genda office gw'oba ogimuteerawo. Naye bw'atuula mu ntebe agamba wadde ndi mu kukola naye omwami wange yagula entebe, agenda okulaba ng'omuwagira. Omukazi bw'omala omutegeera, omukazi okimanyi asobola okugaggawaza singa omutegedde nga Katonda ebirungo bye yamuteekamu n'obusobozi, famire esobola okukulaakulana. Naye era n'aba balina bangi nga bali bubi. Anti wuliriza, era ojja balaba aba balina nga bo bennyini abasajja
buli kizibu ky'omukazi gwe mulabanga omukazi nti mubi ekizibu tekiba ku mukazi ekizibu kiba ku musajja era nze bwe mba njogera n'abafumbo oba enkuŋŋaana ez'abafumbo zenkola buli kizibu kyonna ekituuka ku maka si mukyala yavunaanibwa musajja kati leka nkuwa ekyokulabirako kya Katonda omuntu bwe yayonoona ani yakomererwa ku musaalaba yali Yesu mwana we era Bayibuli egamba Yesu ye mwami waffe naye Yesu teyalina kibi ye musajja gwe era Bayibuli egamba nti nga Yesu bwali omutwe gw'ekkanisa naawe gwe mutwe gw'amakaago bwe tuba ffe twayonoona ani yagenda ku musaalaba era ffe kitegeeza buli kizibu omukazi bw'ayonoona musajja yalina okubeera ku musaalaba kati ekyo bw'ona okimanya nti kitegeeza Katonda yakwasa omukazi nga tewali mukazi ali complete ajjudde omukazi gw'oyagala gw'omwekolera ne mujjuza gw'omwekolera gw'olina omumeekinga kyoyagala mukazi wakole ki abeere kati ezo entalo zonna agenda okulaba bano bayawukanye kino kiri bwe kiti manya era y'ensonga lwaki kino kyekizibu ekiri mu kyaki z'abalokole lwaki kyaki z'abalokole mu nsangi zino ne kuno okunoonyereza kwange ze zisinga abafumba ab'omu kyaki z'abalokole be basinga okwawukana naye omanyi kwe kiva omukyala alemererwa okulaba bbaawe nga boosi we n'alaba pasita nga boosi we bapasita basomesa abakyala bano nti bo omukyala n'alabira ddala nga boosi we ye musumba kyayogedde tekiddibwamu musajja wa Katonda yagambye tubeereyo essaawa 4 musajja wa Katonda yagambye ataasiiba ennaku 3 kyokka omwami tobadde rwedde kusiiba n'akukako omukazi osiibe olwa pasita kati oluusi mu tayimu eyo ennaku 3 gwe kyotobaddeeko wandyagadde okubeera naye ng'ensonga z'omusajja n'omukazi naye omukazi n'agamba nti nedda nze musumba waffe yagambye ennaku 3 teri kukombyako ennaku 3 tuli mu maaso ga Mukama kakati ensonga ng'ezo omusumba teyasooka konsalutinga na musajja kati abasajja bangi nnyo bali mu maka naye nga sibe bagavuga nga orders eziva ewa pastor musumba yagambye tugenda kusiga musumba yagambye tugenda kukola kino musumba yagambye tukole bwe tuti ekintu programu y'omusumba omukazi akeera naye eyiyo takeera kati ne weekanga nga mumuyina aba ebiragiro afuna bya mirundi ng'alina abaami 2 ate Bayibuli egabulirwa oba n'abaami 2 olina okulekako omu kati weekanga amaka gafudde n'agenda n'ebyomusumba era osanga ekkanisa ezimu sijja kumenya mannya n'ojja kusanga nga abakyala be bangi balina obukeekakeeka buli omu mu kkanisa obukeekakeeka basiiba awo bafumba obumeremere ku kyaki ne weebuuza nti eno kyaki eriko abantu abatavaawo bakolawo mulimu ki manya nti bafuuka abakiwagi bali unruly tebakyayina mwoyo wa kugondera babbaabwe bali mu kugondera basumba mu makanisa era ensonga lwaki kibana kyangu omusumba ogamba nti kola kino tasobola gana era teri abasumba abo tasobola bakozesezza nnyo abantu bakabasajja ensobi kubanga buli kyamugamba akigondera ne weekanga nga abakazi baffe bagendedde mu lutalo lw'abasumba lwe baleese nga lwagenze mu maaso oyinza okwekanga abaana b'abasumba bangi mu society okusinga bannyinimu ng'olina abaana 6 naye kuliko ababasumba wobalabalamu ebiseera gye yatambulika okusula mu overnight bano abasula ku kkanisa ebiseera ebisinga biba bizibu bye bibasuzaayo nti Katonda tasobola bagumiikiriza ne babimalira ewaka oba tteeka lya musumba nga lirina okubasuza omanyi mayindi eno gye tukyusa nga wenagenda tuli agents of change kati mayindi y'omusumba agiteera ddala mu ndiga egoberera obugoberezi kati kasa omuntu amanya nti buli kintu kyonna kye neetaaga ku nsi it is through prayer eyo mindset kankiddemu buli kintu kyonna kye neetaaga ku nsi nyina kifuna nga nsabye
eyo mindset kati eyo bwebeera mu muntu musabe ng'obutakoowa buli kintu kyonna teri kirema mukama buli kintu kyonna n'okirabira mu kusaba perspective y'okusaba si y'okukikola nze nzizo bagamba nti si buli kintu kyonna nti osobola okukyakiivinga through prayer era eyo si bayibuli si bwegamba kubanga bayibuli egamba ndaga okukkirizako nange nkulaga ebikolwa byange era amaliza agambye nti okukkiriza okutalina bikolwa kufu kati ne okusaba okutalina bikolwa kuba kufu kuba tekulinaku kyova olaba Dawudi teyagamba nti Goliyasi kansabe rakamashiko bozindarabaya Goliyasi ajja kufa Goliyasi tumutta Goliyasi agenda leero Goliyasi abafirisuuti tubawangula ne kati yakikola si kye yakola yakwata ejjinja mu jjinja lye n'akwata envuumuulo n'agamba mu linnya lya Mukama kamulumbe mukube muwangule era n'atuukiriza kakati osanga abamu n'ebyobufuzi abalokole babeera mu kanisa Mukama kyusa omulembe kyusa gavumenti bagijjako batyo evaako na ssaala evaako etyo tuyingire mu kusiiba efrizi simanyi omusolo gwa efrizi gukendeere bagukendeeza batyo ebintu ebimu tebivaako na kusaba bya bikolwa gavumenti bw'oba oyagala ekyuke actions ze zigijjako kyova olaba ne gavumenti eno gye tulimu gavumenti y'Obote teyavaako mu kusaba balokole baaliwo ne Pulezidenti Museveni yagamba kati nze ngenze mu bikolwa n'agenda n'akwata emmundu batugamba zaali 26 n'ayingira ensiko ne banne n'agimukwakulako kati n'agimuggyako ne mmwe bwe munaddawo tusabe tukkirize Katonda tukkirize tusabe sebyo tebikola ensi egavaningibwa principles egavaningibwa laws kati n'okugaggawala abalokole singa ffe tusinga obugagga tusula mu kusaba omanye ekibasabya basula nga basaba ekiro tusula nga tusaba ekiro nange kanneeteekemu nenga tusabira ebintu ebiri ebyanga okufuna Mukama kanyingire mu kusiiba kubanga omusumba amugamba siiba osabe ate bw'omala osige ensigo kati y'omusumba abaafunamu kana akaseera abo abazze ekiro okusaba bajja n'ensigo esigira ekizibu weetaaga abaana b'okusoma nange famire yange ebeeremu abaddiguli kisigire ensigo kisiibire omala okisigire ensigo kwegamba tebakuta ku kintu okikungule njagala amaka nange obufumbo nange enyanjuleko esiiba saba naye oluvannyuma kisigire n'ensigo kati tekikoma bukomi ku kusiiba nga musumba talina kyafunyeemu walina okubaawo ensigo yakyo kati webuuza nakisabidde tebyakoze nakisiibidde tebyakoze kati omusumba n'agamba kati obulayo kimu kisigire ensigo lwaki awo oba musumba tewaŋŋambye lumusiga neme kusiiba ate nga ne bw'okisiga tojja kifuna eriyo omusumba gwe nalabye ku midiya okwo era ng'agamba obufumbo babusigira ensigo oyo kasasiro esente eziwe ekkanisa emisosososo gye yateekawo gyonna giri mu bitabo ebitukuvu oba giri ku musingi gwa Bwakabaka bwa anti omanye ekitabo kye bayita bayibuli kitabo kigazi nnyo kyawandiikibwa kiri coded it is a coded book kyawandiikibwa mu codes ekintu bwe kiwandiikibwa mu codes kati Yesu yayogereranga mu proverbs ngero kati proverb yayogereranga mu ngero ng'agerengera ezo proverbs kati proverbs kyeki kwe kwogera ekintu ng'ohayidinza amazima ng'ohayidinze message kati ye omulokole kyonna Yesu kye yayogera tatwala budde kujjayo kiri amanyi olugero luno lwali lutegeeza ki amakusike kati ye bw'asoma nti awo waliwo omusajja eyali asiga ensigo kyosiga kyokungula Yesu n'abagerera olugero bw'osiga ennyingi okungula nnyingi ye ng'awo omusumba agamba kati siga ensigo bw'osiga miliyoni bw'osigira mu $, ogenda kungulira mu $, bw'osiga kino genda kungulira mu kino kati n'amulimba nti bw'osiga $, ojja kungula $. Teri muntu asiga $. Nakungula $. Ate ng'omusumba gy'aba mmatiza nkungule singa agamba nti if you invest in dollars kubanga ekigambo kusiga kitegeeza investment bwe kitegeeza lindako kati bo bakikozesa manyi wano waliwo abantu bendeeta ne bangassa kati sandyagadde gatta okuinvestinga oli bwakiwulira amanyirawo wateeka agenda kungulawo kakati wuliriza okintu kusiga ey'enjogera ne mu bayibuli wonna awagyogerako baba boogera ku nnimiro
garden ti omusizi akeera ku makya n'asiga era bayibuli egamba nti omuntu kyasiga kyakungula omuntu bw'asiga fene akungula fene omuntu bw'asiga vakedo akungula vakedo tuli mu kwogera mu nnimiro kati zino ze principles ezikola mu kusiga eteeka okuba ennimiro gy'osigamu nga yiyo ownership of the garden si ya mulala si ya munno kakati ennimiro eyo oteeka okuba oyina authority ku outcomes ku makungula kubanga oyinza okuba omusibe mu kkomera eruzira oba ekitalya ne babatwala okulima mu faamu n'osiga naye toyina authority ku makungula n'ennimiro gye wasigamu siiyo amakungula bwe gatuuka si gwe ovunaanyizibwa kati ennimiro gye bayita ekyaki nnimiro ya musumba tusigira musumba ennimiro gye bayita kyaki nnimiro ya musumba kati buli kyosiga mu nnimiro eyo omusumba yayina authority ku makungula kubanga bwe zinajja ennyingi si gwozibala yayina accountability kati ate mu kalimiro keeno mu kaduuka ako gy'olina okusigira kubanga olina authority mu makungula gaayo kati mu kyaki eyo taamu abasumba bagikozesa kubba abantu na kubafera omuntu twali bayigiriza nti muyige to invest muyige okwesigamu era nze mu kyaki yange njigiriza abantu okusiga ensigo si mu kanisa era nze nabagamba mu kyaki tetusigamu tusigamu nnimiro zaffe kati mu nnimiro zaffe bwe tumala okukungula ku makungula kwe tuyinza okuleeta mu kyaki tuba kuwaayo so si kusiga bwe mutaasige mu kyaki ew'omusumba yakungule ebintu ebimu nga ennyumba ya Mukama eba enaazimbibwa ddi ekyo kyogambye kakati wuliriza ngambye mu kyaki tetusigamu kati si buli kirabo kye baleeta mu kyaki nti eba nsigo ngambye eri mu nnimiro yo gy'osigira bw'omala okukungula kati Church of Uganda bakiyigiriza bulungi n'abakatuliki balinayo olunaku lw'amakungula mu kyaki ng'abantu baleeta ku harvest naye tebaleeta seeds baziteeka mu nnimiro zaabwe okitegedde bali baleeta harvest bye bakungudde gye beesigira kati nze eno omusumba gy'atugamba okusiga si waffe si gye tusigira tusiga mu nnimiro zaffe tubeeranga abasibe be bapangisa mu prisoni bajje balime ne tuteekamu amaanyi ne tukabala ne tusiga naye nga tetulina access edda gye twasiga kyogambye omusumba yeefunira bagundi bekozi abasibe babayita batya ba prisoners ekyaki yonna ba prisoners be oba ba slaves be abali mu kukola nga basigira nnimiro ye yakungule era ekyo kyekireetedde okulaba ng'ekkanisa ebaamu omugagga omu ye pastor nga tewaliwo na bamugoberera ekisinga okuneewuunyisa abasumba bano abasinga bonna balinamu bafunyemu kasente bw'obalaba batambulira mu bulamu bwa bbeeyi basula mu mayumba ga bbeeyi naye ekkanisa abamu baimprovinze bazimbye amasinzizo abalala obudde obusinga ku makya service misana service kawungeezi service kiro service buli budde aba mu service abasumba tebabaako na mirimu mirala gye bakola ng'abantu ekintu ekyo kikulu nnyo kuba twebuuza obugagga bwabwe gye babujja obugula amamotoka ag'ebbeeyi amayumba ag'ebbeeyi ate nga buli ssaawa tubalaba babeera katuuti kaakati anti ekyo kankikuddemu bwe nti ekintu kyonna bw'okifuula omulimu kikuweereza kati tojja gamba musumba nti lwaki tokoze kirala kubanga already awo wakeera ku makya alowooza buli kiro bukodyo ki obunaaleeta okujja ssente mu bantu bano ye banajja batya already awo aba akola abaali ku ddute ogwo guba mulimu aba ku ddute era buli omuntu lwateeka amaanyi mu kintu kye ye aba akola kati nze problemu yange wano weeri nti bano abantu be bajjamu ssente ate bo babateekamu mayindi yaabwe nti kyenkola kye muba mukola Mukama ye yaleese so nga abantu ffe twaleese kati ye omusumba amanya nti mmwe kambagambe Mukama agenda bbawo omukisa Mukama agenda kuleeta bw'osiga Mukama ajja kuwa naye ate ye abibuulira nga bw'aba yeetaaga ye ebibye Mukama si yabireeta mmwe mubireeta
kati mwe n'abateeka mu kakeegi akalowooza nti mmwe mukama mmwe baawa ne mumuwa ne weegamba gwe omuganze wa mukama nga yakutuma n'okutuma otandike ekkanisa lwaki gwe si gwe gwawa ffe n'otuwa kubanga labira ku kino Yesu yali musajja omu n'aliisa abantu 5,000 naye olwaliro ffe twakikyusa abantu 5,000 be baliisa omusajja omu kakati mind omuntu bw'okwata abantu b'obwongo n'obamatiza ogwo guba mulimu already era abaana bagero kye bagamba nti omuntu bw'omukwata obujega era kati kino omukungulamu kati kino njagala nkikubuulira nti bino bye twogera eriyo endiga ebiwulira nga lufumo endiga ng'egamba bannange abo bali mu kwonoona nze eriyo n'abantuukidde baŋŋamba lwaki oyonoona bizinesi y'abanno oyonoona bizinesi y'abanno waliwo neyankubidde essimu okuva mu Amerika musumba mbadde ebigambo ebyo nabirowooza dda naye nga sirina maanyi gabyogera naye musumba oba wavuddeyo okubyogera nfunye omuntu eriyo abantu nga baabiraba dda nga tebalina bwogerero naye ng'obwogerero bwabula ate eriyo ebiriga ebigamba olw'okuba nfunidde wano omukisa nasaba omusajja mukama nampa omusajja naye kyayogera nti nafuna omusajja abantu bafunye abasajja 10,000 nga tebagenze wa musajja oyo kati problemu ekkanisa gye yalaga abantu yalaga nti bonna abagagga abali ku nsi bagenda mu busamize kati nammwe mujje ewange ewa Katonda kati omulokole buli lwalaba omuntu omugagga nga tagaggawalidde nga si wa mukyabaga era abo bagenda mu nnyanja era abo bakola bino era n'ebyokugenda mu nnyanja byava mu kanisa z'abalokole musanga ebyennyanja simanya abantu bagenda Magombe ffe twalokoka batugamba gundi akuba wansi akaliba n'abula gundi agenda ku nnyanja musumba ateeka addiba wansi ku nnyanja n'abula n'akka mu nnyanja nga twakalokoka mu 95 nga batugamba ebintu ebyo batandika ekiboozi kyabwe twali mu lukiiko lw'abasumba mu gw'10,000 naye omusajja n'agoloka n'agamba nze gwe bagamba akka mu nnyanja nga bonna baali bamwogerako naye nga tebamulabanga nange nagenda ne we yali ali mukwateko ngambe nti ddala yono gwe bulijjo gwe batugamba mbw atunda enviiri z'oku mutwe gwe akola ki kakati luvannyuma nnyo ne tukula nga tutya n'okuyitayo tutya n'okulinnyawo tugamba oyo yagenda mu nnyanja so bambi ayinza okuba yali yabikkulirwa nti okukola kikulu eriyo abasumba abamu abaabikkulirwa nze olunaku lwe nasooka oggula emmotoka empya bamanyi sigenze mu Amerika sirina bantu bangi mu kyaki nti bagingulidde naye nayiga kukola bizinesi kati balaba nga ngenze mu meeting n'akamotoka akapya buli omu yakuba endulu ne batandika okuteekawo buli kimu oyo alabika waliwo olusozi lwe bagendako ne lubawo omukisa ndoza waliwo olusozi kwega mindset eyo eri mu kanisa olina wosooka okubaako wolaga olyoka obeera obulungi kati ekyokukola baakibajjamu ne bagamba kati bwe tunaasaba tusabe busabi bwe tujja okukulaakulana era omulokole n'ekiro nina omuntu gwe nayogedde naye ng'agamba nzikiriza Katonda njagala mbeere nga Agakkaani ne mugamba kye bayita Agakkaani okimanyi kwegamba nga takimanyi ne mugamba naye nga yakkiriza ne mugamba oyinza okwekanga Agakkaani aliwo wa mulembe gwa kutaano gwe kyogerako tokimanyi business ya generations ezze bagisikira kati gwe ogambye otya ne mugamba oyina emyaka emeka nti nyina emyaka 5 ne mugamba gwe tobalana myaka gyo kati bw'oba oyina 5 oyaga onobeeranga Agakkaani okukkiriza kufu kwemeka okyoyina yemeka bw'oba owangadde kinene oyinza okweyongera ya 3 kyekinaana olwasatu gakufuula Agakkaani nti nedda kakati obutamanya bukuyingiza n'olowooza ng'ensi yonna eyiyo musumba abasumba ensonga y'okusiga ey'okuwaayo bagiteekako nnyo essira era bw'atuuka mu momenti eyo afuba okulaba nga waakiri abaako olunyiriri ku bayibuli lwakunokolerayo kyalibadde kya bugwenyufu omukkiriza oba endiga okuwaayo balinamu emitendera balinamu ebbaasa ekimu eky'ekkumi ate okuzimbira Mukama waliwo ez'ensigo n'okulaba omusumba kyafuuka kya ssente emitendera giriwo nga 8 gyonna gyakusasulira kyalibadde kya bugwenyufu omanyi ekireeto ekyo ekireeto ekyo kye kino mumpulirize
abawuliriza kino kye kireeta ekyo kino nno mukiwulirize bulungi kino kye kireeta obuzibu mu kkanisa namba emu ekintu kye bayita miracles ebyamagero abantu baamatira nti buli kimu kye balina okwakiivinga baagala kukyakiivingira kuyita mu byamagero kati raba kati leero njagala bazibula maaso ebyamagero si yenkola ya Katonda gye yateekawo omukkiriza mwalina okukulaakulanira era ntera okugamba statement eno kanjikole miracles are for lazy people ebyamagero by'abantu abali lazy ebyamagero by'abantu abanafu mukirowoozeeko nange bwe nkirowooza ndaba lwaki okyogera bwotyo kakati ebyamagero si by'abantu abali strong by'abantu abali lazy abanafu era wuliriza kino abantu abasinga mu ssaala ya Yesu gye yatusomesa kitaffe ali mu ggulu mulimu kavaasi akagamba forgive us our trespasses tusonyiwe trespasses zaffe trespass kyeki it is to avoid the process bye tukoze embubi n'omanya nti n'aliyitidde mu kkubo lino naye okutuuka amangu kansale ppanya kye bayita trespass era egyo emisango mu kkooti tugisangayo wakola trespass wayita awatayitika kati emiracles ze zireeta to avoid the process nti omuntu process weeri yali badde agaggawala bw'ati naye kati yakubye ejjada yawangudde akalulu aba yafunye miracle nga tayise mu process nafuna ekyamagero abantu baagala bazimba ennyumba kuyita mu kyamagero kuweebwa mmotoka kuyita mu kyamagero kati baavoidinga process eso Yesu kye yagamba mu ssaala yaffe nti musabenga buli lunaku nti forgive us our trespasses tusonyiwe okwagala okugetinga rich quick tusonyiwe okwagala obifuna nga tetuyise mitendera kati raba Katonda yatonda ensi ng'egavaningibwa laws ensi egavaningibwa mateeka oba oyagala degree olina okutandikira mu kusoma P1 P2 P3 mpaka lw'onoofuna degree teri ayinza kukusabira okwavoidinga that process kyovola ne Bayibuli erina amateeka kakati olwaleero abantu bw'obamatiza nti Katonda agaba ebintu okuyita mu miracles obeera obataddemu endowooza nti process si kintu kati abakola okukola n'ogaggawala kyovola ffe tugendera mu byawandiikibwa ebigamba nti Katonda atuyigiriza okukola obugagga ayigiriza emikono gyange Katonda tagaba bugagga akuyigiriza principles okole obugagga kati y'omusumba agamba jankusabire jankusiiga amafuta ofune obugagga amafuta ago nago gavaawa kakati kitegeeza nti omuntu Katonda bwe yakutonda yakutonda ng'olina kubeerawo according to the principles ezigavaninga ensi kati Katonda yatonda ebintu byonna once yatonda obulamu yabutuwa omulundi gumu n'afuuwa mu Adamu omukka okuva olwo waliwo process waliwo laws ezituwa obulamu emiti gireeta weather ennungi netussa bulungi empewo process eri ku nsi obulamu bweyongere yensonga lwaki olwaleero osobola okusanga omuntu wadde nga wazaalibwa ng'oli mulamu naye process oyina kulya okusobola okukuuma obulamu obutoga nti bujja kulivinga through miracles obulamu bw'olina bw'otolya ojja kufa lya naaba wejjanjabye kola exercise kola bwoti process butambule naye kati ffe oli abeerawo n'agamba nti nze Mukama yagenda okumpa yagenda okukola kino yanzuukusa ku macanga neebase oyo yandabirira nga kwega buli kimu Mukama mpa omusajja bw'afuna abamugambako abo nze kannindo ava eri Mukama ow'ekyamagero omusajja w'ekyamagero talijja
abasajja mwe bali ku nsi batambula bali ku nsi n'abakazi omukazi w'ekyamagero tajja kujja Katonda tajja kuwa mukazi through emirako emmotoka y'ekyamagero tejja kujja emmotoka y'ekyamagero oligirinda mpaka ddi ennyumba y'ekyamagero kankuwa ekyokulabirako nze bwe mba nsomesa abantu bange business ntera okukola zi workshops za business naye nabagamba nti mwenna abali wano mwazimba dda amayumba mwasaba nti nali nsabye mukama nzimbe ennyumba ne mugamba yakwanukula dda wagifuna dda naye gwe ogirinda lw'oligiraba ngeze naye yagiweereza mu small particles yagiweereza mu butundutundu olumu wafuna omutwalo gumu ye n'agamba nti kati mulimu bulooka 20 kati gwe ate ogwo omutwalo n'ogulya n'akuweereza emitwalo 10 nga mulimu amabaati 2 gwe n'ogayizo tezimala eje emitwalo 10 n'otandika okulya ennyumba yo n'akuwa emitwalo 5 nga zigula oluggi n'ogamba kaŋŋende mu kyalo ku Christmas n'ozirya walya luggi kati kakati ffe abaayiga ekyo kati nze mmanyi nti ebintu byensaba mukama ebintu tebijja kujja baluke bijira mu buntu bikutulwa ne bijja katono biri partition di tekiri awo kakadde mmanya nti awo tripu z'omusenyu bwezito zizze bwe mbadde nsaba nnyumba ngifunyeeko omusenyu gusasule kino ojja genda okwekanga ng'olaba ekintu kiwedde ne Katonda bwe yali atonda ensi teyabitonda n'abiteekako lumu bewa abantu yatonda babiri olwokubiri buli nnaku mpaka ennaku ezaggwayo ate nga na buli atonda kimu ne kigenda nga kyala mpaka ensi lwe yabeera ekkanisa abasumba mbawa amagezi muleke okuyigiriza abantu okuliininga ku byamagero tetuyina kutambula lwa byamagero ekkanisa ezimu twazituuma n'aganya byamagero wano senta ya byamagero abantu ne babeera nga bonna bawaabibwa bamanyi ekyamagero kyange kiri wano kyamagero kyange kiri wano bayimbye ennyimba emyaka 30 ekyamagero tokirabangawo kale mwebale nnyo mwebalire ddala abatulaba ku Mukutu VK Exclusive mbozi nkyemanyi eringa ng'etandise okukubugumya ogamba oba singa situkoma wano ntwala omukisa okubategeeza nti saagala nsukkeko wano ekimu ku nze ebinnumya omutwe of course ebbanga lye mbadde mu mawulire nina byendaba ne byemmanyi nti bituufu ne nandyagadde biyite muntu alinga abantu abakola ebintu ebyo category y'abasumba nti leka omuntu ali mu kiti ky'obusumba ajje wakiri abi exposing oba abi explaining ensonga y'ebyamagero bangi kube tumanyi nti ono bamukubako make-up ow'ekiwundu oba ow'ebbwa nga bw'omutunuulira omukono oba ekigere olabira ddala ebbwa eriwedde emirimu nga tumanyi ne ba make-up artists aba abakola omulimu ogwo naye bwe bateeka omuntu oyo mu maaso ga endiga zinnaazo ogenda okulaba nga babirivinga nnyo nti eryo bbwa lya ddala wayitawo wiiki 2 omuntu oyo n'akomawo mu kkanisa nga make-up bamunaazizza anyway sigenda birambulula naye nga ekyamagero akifunye okugulu kuteredde oba omukono n'ebyamagero ebirala ebiringa ebyo ebyamagero ebyo gyebiri oba babifeekinga ekyo kyekimu ku kye tujja otandikirako ekyokubiri ensigo eno gye tusiga mu kkanisa oginnyonnyodde bulungi nnyo era weebali nnyo weebalire ddala naye wakyaliwo akabuuza betuwa ensigo oba endiga abasumba beziwa ensigo ddala abasumba bano bafunamu muliko kyekubiira agamba nti batusigidde ekimala endiga zino zitusigidde ekimala oba mpaka lwe tuliva mu mulimo gw'obusumba oba mu buweereza bwa Katonda balina kutusigira mpaka lubeerera awo we tujja okutandikira waliwo okusuubira okutuddamu oba tewali ssuubi tubimaleyo kati bawulire bagamba tubimaleyo kati kamubiri abansiibulireko abatulaba ate tujja kuba tutandikirawo ekitundu kyaffe ekinaaba ekyokubiri omulundi oguddako kaakati ne ku mulundi omulala bagamba nti omuntu yenna mu nnono ezigaggawaza z'enjigiriza ennya mulimu ennono ey'okusabiriza era ennono eno ey'okusabiriza begging
abasumba gye bakozesa yokka okugaggawala. Ask, it will be given to you. Saba kiri kuweebwa. Kati bo baayiga okusabiriza, basaba bantu tebasaba Katonda. Abantu basaba Katonda naye abasumba bo basaba bantu. Era ayina abantu abangi ize sente nnyingi. Olwawo kusanga ayina abantu abatono ng'ayina sente. Era kakati ayina abantu abangi yaba n'amafuta yaba ne sente nnyingi kubanga ayina baasabiriza bangi. Kati omuntu yenna bw'agaggawala mu kusabiriza ne bw'aba mugagga fugge ennono emukuumira mu bugagga butalekera okusabiriza. Yensonga lwaki ne bw'aba ayina emmotoka 8 asaba ey'omwenda agyagala kugisaba. Ne bw'aba ayina sente ku akawunti ezikola ekintu ayagala akisabe busabi. Kakati ekintu ekyo bakola omulimu gwa ttendo okuggyako nga mmwe abantu mwe mubuuse nga bwe tuzza obbabuusa ne mukoba basabiriza ne mumanya abantu kabatuuka ekiseera basabe bazisabe mu buzibamme. Neewunyiza abasumba ennaku zino ajja naye nyinamu ebizibu by'emitwalo 2 agina agimpe. Era ne bazimu enkya najjanga bazireese naye ng'abazireese balina ebizibu eby'enjawulo bazeewoze na mu banka balina zironi mu banka bintu bya babitwala. Ng'oli eyabuuza muzeeyi nti kuva ddi nono bw'abuuza kuva ddi ng'omuntu akeera n'aleeta ssente ku kituuti aweeyo omuntu n'amugamba omusumba n'amugamba nti ekyo tekikkirizi ezo zireke. Nga bwe nkugambye nti endiga kye kisolo ekisinga obugwagwa ku nsi. Omusumba amala ozibajjamu n'ayimirira n'atandika n'obbeewaanirako n'obbavuma n'abavuma. Mulimu omu yagamba bagambye nazimbidde malaaya naye amadirisa temunnabaamu ndabirwamu muzireete. Weewaawo tugenda okubeera nga tutandikira ekitundu kyaffe ekiddako atakumira mpeera abansinkanye mu updates eziddako mweraba.